Embeera y'omuyimbi Maurice ebizze bamusanze nekilwadde bibino otubireese ate ye omukyala irean ntale asobeddwa ebya kayz n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 wasobola okufuna information nebaza mukama katonda akutukumidde gwe omulungi omugeberezi waffe ne tugamba okola kyamaanyi nnyo okubeera nga wasalawo nti if it's about information obeera olina kujja wano n'obeera nga ofuna amawulire agataliiko kubuusabuusa yadde okubeera nga te galiko enfuufu mukwano ne kugamba gwe eyakasooka okulaba wakwaffe obanga wakasooka okutwegattako omukwano tukusaba ne tugamba subscribe nyiga notification bell comment section ebeerawo wansi awo osobola otubuuza ku mawulire gonna gw'oyagala okubeera nga te tukukakasa ate n'olyoka obeera nga omanya buli kimu mu ngeri entuufu video okugiwa like nakyo kyamakulu ne tulyoka tubeera nga ekya information okyetukwasa tugenda tutandikira ku sayidi y'omukulu Maurice atamanyi Maurice y'omu ku bayimbi abalina ennyimba ezigenda empola ennyo era nga yatuyimbira akayimba abasinga kwe baamutegeera akeebusaabala akayimba ako kiyitangobye yeebusabala akayimba ako kategedde sijja kusobola kayimba konna naye akayimba ako munnange ye yakayimba ng'atubuulira engeri ssezaala we gyamugobesa ejjambiya munnange omuyimbi oyo yabadde olunaku olwaleero lwe twogerako olwa Monday luno alina obbeera wali ku levels ku levels ng'ekimutwalayo mukwano alina opafominga abantu babadde bamulonza abeere kw'omu ku abo abayimbi abapafominga munnange twabadde tuli awo amawulire ne gatutuukako nga si malungi yadde omukulu ono ye kennyini yavuddeyo ewataliwo okubuusabuusa n'akasa n'agamba bannaye munansonyiwa nga bw'olaba posi eyo yagikoze n'agamba munansonyiwa nagenze n'enzuulwa nga nina ekirwadde kya COVID-19 COVID-19 yagenze n'akola ki n'omukulu ono n'abeera infected n'akawuka ka coronavirus era n'agamba olw'ensonga eyo olw'okukuuma obulamu bw'abawagizi bange abantu bange ngenda kubeera nga ngenda for treatment era sigenda kusobola kuyimba ekirwadde kino kyakomyewo era minisita w'ebyobulamu yagenda mu maaso n'otutegeeza nti kyo kyakomyewo era kitukwasa ennaku nti abamu ku bayimbi bwe bagenda okwekebeza ekirwadde kino n'olw'ensonga eyo ife nga aba Clarity Source 256 ongera okugamba buli muntu bwe kibeera kisobose ng'olina wosobola okugenda okwegema mukwano genda weegema eddakiika nti nnyo obulamu bwo ng'obusecurinze eyo nga nkujjayo ngenda kutwalako omukulu kayz owaffe wa NBS mukwano naye ebintu ebiri ku sayidi eyo si birungi mawulire si malungi agali ku desk yaffe omukulu obulamu bwe bwetaaga ssaala oyinza okwebuuza kiki kyetwogerako omukulu ono munnange nga w'omanyi nti abantu abafunyemu kasente babeera n'emmotoka munnange yagenze n'akola ki n'afuna akabenje yafunye akabenje wali eri nga alina gy'alagako ku mukolo ogumu gy'atasoboledde kubeera nga ate akomawo nga mulamba yatomereganye n'emmotoka endala era obulamu bwe si bulungi yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era twabadde kulu kukuwaza bbanga yatutegeezeza nti kituufu omukulu Kayz we yabadde agendako mateete eyo olw'ensonga ezimu oba endala ku sayidi y'oluguudo lw'e Masaka eyo munnange yatomedde era anaddusibwa mu ddwaliro ng'embeera ye sinunji n'olw'ensonga eyo tukyamwetaaga ku TV tukyetaaga okufuna amawulire nga Kayz yagoogera katusaba mukama ate amusuuse obulamu bwe kyamuwendo nnyo buli omu gy'oli munnange musabireko omukulu Kayz oba muyite Kawalya Andrew tumusabire omukulu oyo aterere ate akomewo tuleebuukane ne Nidia omukulu oyo owa NBS katusabe mukama obulamu bwe abudongere akomewo mu maaso gaffe eyo naye ngenda kubeera nga nkujjayo nkutolekawo omukyala irean ntale the songbird banaye omwana ono abadde abuze bw'abadde abuze mukwano njagala okutuusako information etaaliko kubusabusa nti yakomewo n'amaanyi nnyo era anaafulumya obuyimba obw'enjawulo kati obwatandikidde ddala ogutopinga kizibu nnyo okuwuliriza radio notawulirako kayimba ka ntale omukyala oyo yakomyewo yali yagamba yasirikamu olw'ensonga ezimu oba endala naye nga music was part of her life and still part of her life munnange amawulire agali ku sayidi ye ali ku bunkenke ali mu kutya era ennaku zino oba omugamba tugendeko ewa maama wagamba totawaana maama yesooka omuleka oyinza okwebuuza lwaki yekweka maama munnange etamwekweka olw'okuba bayinawo olutalo nedda wabula maama yatandise dda omugamba nagamba naye muwala wange omuko muwala wange okuliridde emyaka gyegyo omukaaliwa bannaye kino kimutaddeko pressure mubadde mulowooza nti munnaye mwaba mugoberera mwekka mwababeera nga bamubanja omuko nedda si bwe kirine maama w'omuwala naye yatandise dda ogamba bw'oba yatolese muko nze nkunyigidde munnaye njagala muko y'emboozi eri ku sayidi y'omukyala
omukyalo oyo munnange ekintu ky'okubeera ng'ataatwalayo muko ekyamukalubiridde kati yatanze kola ki kubeera ng'ate yeekweka bwekwese era ye kennyini yagenze maaso n'okunfaaminga ffe tetwogera byanjanja we talk with information yagambye bannange maama yatandise dda okunsaba omuko nze simanyi namanya kyakukola naye ng'omukyalo ono katulinde naye bannaye twagala embaga z'aba celebrities zigende mu maaso ba celebrities bazaale ffena n'amawulire gonna bw'anaabeera agambye maama akamulaga omuko tujja kubeera tugakuwa ebyo biri ku sayidi y'omukyala irean ntale abagoberezi be mutandike okubeera ng'omukyala ono mumusabira ate mukama muwe omuntu omulungi mu bulamu bwe asobola n'omutwalako ewa maama we ebyo biri ku sayidi y'omukyala oyo ngenda kubeera nga te naye mukwano nkujjayo nkutwaleko obw'omukulu alina olusuku lwa semiti Ronald alimpago twatwogerako munnange omukulu yatopinze chatse twakutusako amawulire ntugamba mukulu oyo yafuna 1 million views ku YouTube ekintu ekitali kyangu yadde omukulu oyo munnange wetwogera ekintu ky'ebiragalalagala ekyekiri ku mmeeza yo oyinza okwebuuza kiki twakutuusako story gwe atagira osobola ogenda awo emabega nosobola ofollowing ebintu bino ng'obiraba bulungi omukulu oyo yaweebwa ssente yaweebwako ekitundu ku ssente zaali zikiriziganyiziddwako nga bamugamba nti effe kye twagala jangu ayimbe tugenda soka tukuweeko ekitundu ate ziri eri endala tunazikuwa nga omaze okuyimba omukulu oyo we yatuuka mukwano yagaana okuyimba ng'ate bamaze n'omuwa ssente zaali zisigaddeyo ng'ekimuganyisa okuyimba ye agamba ekivulu kijjudde nnyo n'olw'ensonga eyo bamwongereko ku ssente era okusinziira ku yali ategese ekivulu bwe twamudduka kwe yategeezezza nti ye yamugamba amwongereko emitwalo 2 ng'akutte n'enjaga bw'atyo yagisika n'agimufuuyira mu maaso twadduse kapaalo netugenda kwa mukulu Ronald alimpa netumugamba naye Ronald wakajja kuno ebintu by'okuyimba obiruddemu nange ennyimba zo tezikola bulungi bwe zaakoze eraba empisa zotandise okukola ki okukola nagamba bannange omusajja oyo ampaayiriza nze nenjaga n'agamba nze gwe mulaba nga njogedde musobole okugatuusa ku bantu kituufu edda ennyo nakozesa koko ku njaga era nagikozesa omulundi gumu kyokka ebyembi biri nti lwe nagikozesa lwe bankwata era I was detained omukulu yakikonfaminze nti yali akozeseza ku biragalalagala yanywa kyokka lwe yanywa amambi ne bamukwata n'abeera detained era nagamba okuva olwo nabonerera nze gwe mulaba Ronald waabwe nabonerera siriddamu kukozesa biragalalagala n'olw'ensonga eyo omukulu ebyo byagamba mbu nakozesa enjaga n'engimufiira mu maaso nze Ronald alimpa ebyo sibikola tetumanyi sayidi kintuufu naife omulimu gwaffe gubeera gwakuwuliriza sayidi zombi ne tuzikuleetera ffe tetusala musango gwe omulabi waffe omulungi n'olyoka weesayira omusango n'ogamba oba kituufu oba si kituufu ebyo ffe tetubirinako lukusa tubirekera gwe omulimu gwaffe ffe gubeera gwakututuusako information eyo ngenda kubeera nayo nkujjayo tugendeko omukyala Zari Hassan the boss lady omukyala ono bannange ye yenyumirizza mu bulamu bwe era bwe kiba kintu kyakunyumira obulamu omukyala Zari Hassan yekyetadde ku level endala era buli couple ye naddala abato bano beegomba nnyo obulamu obwo obw'omukyalo oyinza okwebuuza lwaki tafuna musajja n'amukweka mbw ate bajja kwogera nedda ebyokwogera mwabibalekera ye n'akola byamulina okwogerako munnange omukyalo oyo yagenze n'atuteera ka vidiyo bannaye nga obeera toli mukwano olumwa nga obeera toli mukwano ojja kukolima sinagindi ojja kozesa eŋŋambo gye bakozesa ennaku zino nti tewali atalikaaba omukyalo ono yabadde ne boyfriend we Shakib Cham bannaye nga bayinzinira kali eri akayimba k'omukulu Bruce Melody omunyarwanda oyo musician ow'amaanyi nga bali mu kwezinira bali mu kweyagala bali mu kwetunuliza amaaso bannange ag'omukwano gwonna nga bambadde ebifaanagana kugamba nga bagenda maaso n'okukola ebyo ebirumya abantu ba bulijjo ababiri bano babadde bazinira ku kayimba k'omukulu oyo Bruce Melody akamanyikiddwa nga katapira bannange omukulu Shakib n'alyoka agenda mu maaso n'okulumya abaali babaddeko okumpi n'omukyala Zari Hassan basigalamu ekintu ky'omukwano ekintu kino balina kita ate bakirekere bano ababiri nabo bakitambuze. That's all we have for today. Thank you for keeping it Clarity Source 256 Mela Fatuma Sulaiman nkutuseko information mukwano nga tonabavaako gwe tuwerabira omulungi ate nawe subscribing please subscribe notification bell tugerabira byonna byonna bibeera wano ku Clarity Source 256 mubeere bulungi ba mikwano mweraba.